Executive Media. Focus, innovate, succeed. Abadde omwesibako. So bannange kansubire muli bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muli bulungi. Empewo nnyingi nandyagadde okuggyako okubalaga 2-piece eno olwaleero gye nnyambadde. It is a 3-piece. Eyina eno throw on, eyina kano ak'omunda, eyina ne trouser munda ya black. So oteekamu legging. So it is a very good piece. Abajagala musobola okubeera nga mugenda ku Mimi's Glamour ne mubeera nga ate beerabirako awamu n'okwefunirako mwambala ne munyuma nga bwe mulaba nnyambala wano nabagamba Mimi's Glamour ye nnyambaza. Kaakati buno bwe bwobo bwe mbagamba obwabagagga. Naakawoowo mbuyina ku dduuka. Kano nga bw'okalaba ziri 50 mils. Ziri 50 mils. So ka 7.5 nga bw'okalaba kano. Musanvu kitundu. Kati waliyo ak'abakazi n'ak'abasajja kano daddi k'abakazi naye tofaayo. Anti kati sibbe eno kajja kaakati bwekali wano muntu osobola okubeera nga owunya bulungi nga okozesa Mimi's Glamour. Balino sente tebalula nnyindo. Kati olaba kagenda kumala kakkane ogenda kuba nga lokawulira tokawulira. Boyitako be bagamba nti buli woyimira n'oba nga olina gonyumya naye nga owunya bulungi. Nti eyo nkola yange. Ate ng'abakyala kossa n'abaami ekintu ky'okuwunya obulungi teeka ekyo tekiriiko kuteesa. Toyinza kuba nga owunya nga mbuzi nnume. Toyinza wunya nga ndiga. Waliwo okuwunya nga embwa eyayoyiza. Embwa bwe yayoyiye ewunya bubi. N'okulowooza ekirowoozo nga bw'onaakuba empiiyi yembwa bwe yayoyako. Naye yayuuya etera. So n'olw'ensonga eyo Mimi's Glamour weeri okubeera ng'ate ekuddaabiriza ng'omwana ow'obuwala kano okalaba kapiisi kano osobola okukakozesa for months. Naye nga ate okagula 7 naye buli akubako enyini bw'atya akuwa 10. Yes. Kati Sansiro no alimu kati eno eri 261. Bw'oba ya anti zirimu gundi ebika. Sansiro yes, Sansiro. Kimanyi kye kitegeeza? Kisaawe kya AC Milan. Kibuga kiri mu Italy. Kaakati ono Sansiro mulimu ow'abaami mulimu ow'abakyala. Tumulina ku Mimi's Glamour. Tulina naba Woody daddi yakanjigiriza. Woody. Ng'osobola okuteeka ku sigiri waliwo ne gw'osobola okubeera ng'ate oteeka obuteesaawe naye n'abeera ng'ate awunya. Kwegamba ewakaawo ne wabanga buli ayingira waga nnyumba yaani. Nnyumba olugiyingiramu akawoowo n'okawulira yonna. Bulungi. Tulina bw'osobola okuteeka mu wardrobe. Njabbo baleeterako wano we naaba nzijjukidde. Nga tukola oyayuyanga gwe siva gulya kyayi. Kaakati weebuli. So aba Mimi's Glamour kyakugulira akyogerera bw'atyo. Be bannyambaza buli we munda banze wano obukaaya weebuli ku wholesale kossa ne ku retail price. Hijabs we ziri 2 pieces tops ennungi kossa ensawo bwe ziti. Bw'oba yagula nsawo gwegulira gwe ng'omwana ow'obuwala gulira maama. Yes, ebirabo ebyo bwe bityo oyinza okuwa maama wo. Ensawo eri ennungi eri elegant. Ate ng'egonda. Ng'ate egonda anti kiba kiraga bbeeyi yaayo. So n'olw'ensonga eyo bannange muwagire waliyo sharia z'abaana era nazo ennungi. So daddi kano akaatuko nakagula Turkey ku duty free. Kano ukalaba. Ka lip gloss. Lip gloss. Nali ntuuse Turkey kati nga nkooye ate namanyira nnyo lip gloss. Siri nnyo muntu wa lipstick. Oli ziri colors era nemba nesize lipstick ntera nnyo okwesiiga nude. Kati nenkagula kano. Lipstick bayita ki? Nude. It's a nude color bateraga nga gwe yesiize. Oshitegedde njagala nude photo baba bategeeza tekiraga nga gwali akozaate. Nga tekigula totadde mu tokisusiza. Nude photo. Abantu abo bagala simplicity. Be batera okukozesa ebintu ebiri. Kati ate bwe bagamba ndi nude ze zaafulumye baba bategeeza. Buseegu bwe. Osiga buseegu ku. Anti otegeera bulungi gundi. Engeri gy'otegeera ennyo kale bingi. Sigamba kiri ngamba totegeera bulungi bintu by'abakyala bino. Naye mu nude ndala ne mu color nude nakyo kirala. How can you differentiate them? Ziri nude colors zibeera tezaakaaya kannyo. Kati nude mu private parts biba gundi. By'obuseegu. By'obuseegu. Kitegedde daddi oba. Sibyagala. Kati kasooke nzijjeko. Sibyagala jjako.
Kasana akavugu mukaze. Tonywedde chai. Chai gwenvo baguliro. Yalese bugumu. Kakati kyetu kuba bangamba kozi gonta kyajira kati waliwo vet companies ezisobola okukulangira ennyo bulungi ensi nemanya ndi wangulidde ku kyayi n'ababadde batakimanyi nti notera okugula ku kyayi olw'olumu nabo ne bakimanya wangulidde kyayi omukalu era ngenda kugulya kana akantu kuba kalungi tekawula basajja n'abaki mbugula mu pharmacy tera nnyo gula bintu ku bantu naddala nga bigenda ku mimwa gyange fesi zange kakati nakagula mu pharmacy ku duty free nakagula $2 ye$6,000 ejawano nali ngenda kagulya naye ne ngamba bwe nakagulya ojja kuyomba ate $6,000 gyonna nagiteekamu akantu singa wagindeetedde kwe kugulya perfume gye nakuleetera ndowooza obula kumpunyako buli lunaku olaba bagye neekubye ane kati ate mpulya sansiro lwaki ojja kuba buli lunaku wabula bw'eba eggwamu mbuulira prior nsobola ogitumya oba okugikugira wali ku dduuka era singa gwe wali ogaba amamotoka bano ge bayita singa galiko agawandiiko nti eyo nze nagimuwa kaakati ono David Walker daddy zino samples zaki kabo sample omuntu wajja kutuwa buno bwe tukubisanga sample ne tumuwaako n'awulira kati David Walker mulimu wabakazi mutini abubamu bungi kati kano wakagize tuyina obuti mpaka kalamba ne kenatwala nsina mu kalamba muno natambula nako butambuzi naye era sikabi kati ate mulimu ow'abasajja kati ono wabakazi kano kabakazi kano kasampo kabakazi kati ntunda David Walker naye kati buno busampo omuntu ajja wali nasampulinga n'amanya kikayagala katwala David Walker mulungi. Okay, bonna ku dduuka we buli ku Mimi's Glamour. Byonna we biri ku Mimi's Glamour byonna. Kati olaba ndowooza omwana ow'obuwala bwe yanditambudde. Omwana obu ayiwaite n'ayange manya amaso gantawaana nga ngenda ku seeti. Engeri naddala engeri abafumba ku nkungu ono. Si kyanku. Amaaso gange empewo entawaanya nina allergy w'amaanyi. Naye era eno eri recommended by my doctor. I have a personal doctor. But eri recommended by my doctor. Yes, ayiwaitena. Kakati bino obuntu bwe nkugamba manyi jagadde. Nga tonanda gakumpaleze waleetayo. Mpale kinika? Kubanga buli kimu ku byo kindaze n'obulega kubulako bubiri nabondageko. Obulega ate obumanyi bwenyambala obulega. Ate nyambala Woolworth. Kati buno ntambula nabo mu nsawo. Omuntu omulala yenna ndowooza yanitambudde. Tebabimanyi bino daddy. Osanga ensawo y'omukazi ng'ejjuddemu bya kisiru. Mu kifo ky'okubeera ng'ensawo y'omukazi ekola ki? Buli buba bupiira wamma bwe bubeera bwe babeera nabo abakazi basinga nnyo okutambula n'obupiira. Ate obupiira babwagazaaki? Ate obupiira babukozesa ki? Babunywera ku kyayi leka naawe kubuuza bitaliiyo. Kano okalaba? Kano bwe mba sitambudde nabwowo nga neerabye. Kano kamala kokka. Kano mbujjeeyo mu Basomali Nairobi. Kano bw'okeesiiga kokka ddadi oba owunya bulungi Basomali be babwesiigamu babuyita baadaisha ng'oyingira bulungi. Baadaisha ng'omaze okusaalaisha ate bw'omalaisha kuba kukoleza zike mugaati. Oba ogenda kukoleza zike mugaati ogenda owunya wakawoowo ne bakucunya ne bakakumalako. So kati mulimu ne ssente. Telema kumanyiira. Ojja kundwaza omutwe. Manyi kati IDs. Ogirabye? Olabye mwala wali organized. You see? Ngeri mwala gyali organized muno mwalimu ekyetaano luli. Kiriwo. Naye nali nakyerabira ku Sunday ewaka osisanga abaali mu kunziba. Tuli awo tukebera nga nkisangamu kino ekyetaano. Ndowooza okirabye. Kati kano kabaka ekyo. Kozi negundi bwe ntambula mwezi ensi endala. Bamanyi okumpa ssente zino. Balance. Naye nga bababeera ne coins. Kati zino coins ettaki. Osobola ozipangapanga bw'oweza ssente zeeri oba zibeera nga 3-5 ezeeri. Akagaali wali ku airport. Obwa wano tetubusasulira tuteekako ebintu byaffe. Ettaki okagula okasasulira. Onaakateekako ebintu by'otambuze. So kati zino nze kuumise obiwulidde bye binusu. Ojja kunkoona emimwe naawe.
So no lala nja kulaga kati eno hand lotion. Ya osiga ku mikono. Hand lotion eno njijja wa Fashi. Fashi Beauty. Fashi Beauty. Naye UK, it is a brand of UK. Yes. Manyo tambula ne zino. Ne piru. Badao. Si piru. Ekere ndali naitwa piru. Ekere ndali yonna. Either piru or nedda nnyabo eyinza okubeera gumu. Nina allergy mu nsawo yange zibaamu. Kitegedde. Njagala kulaga. Ono stress. Stress into musuula. Sinze gwe omwesuulira. Njagala kulaga. Olabe omanyi olumu feeyo yaddawo namanya nanga naye mama ekyo tambula n'ensawo ennene. Biki. Feeyo anaateekamu ki? Kati kano ka lip gloss kalala bakayita Fenty. Wa mitwalo 15 nga bw'okalaba kano 15 dadi. Nyumba y'ekazo. Kati dadi ono sunscreen bwe mbasaga tambula n'eri paketi ennene ya sunscreen. Tambula ne kano ka sunscreen. So atambula ke nina allergy. Kutambula wabweru nga sina sunscreen. Ate matwala gye omwewaanira olinga alowooza nerekya bugagga. Bw'omala okutegeera obulwadde bwo oblendinga nabo because nina allergy ne muzzukulu wo alina allergy. Era naye nga bw'olaba bwendi sensitive bw'ali kati eno otegedde sente zeekuuma. Ezo nadda nazo. Ozirabye? Zino eneekuuma ki? Ezo. Kati zino zaawa? Zino. Nigeria. Ezo Naira. Naira engeri naatera okuddayo. Weetegeka. Mbeeramu nazo olumu otuuka nga tolina za Uber tolina biki. Zino zaawa? Ezo za UAE. Kati nina obbatwala azitereeze na bulungi. Jjukire nina obbatwala. Bw'onaakiddinga n'ennyoba ntekiibatami. Nino batwala nga bulina kubatulaba wano. Nino batwala. Si batwala guno omwaka. Mwina genda mwaka gujja. Zino zaawa. Ziriwa. Zino. Ezo zeggana. Endabye ku banko ku masi. Zino Turkey. Buli nsi baamu ne ssente zaayo. Emergency engeri gy'entambula. Nedda waliwo n'abaana abagamba mbu alimba si gye yabadde oba bamaze. Kaakati dadi kano akatabula kuba omuwala simanyi ndudde omulaba njagala kukagulirayo. Kano nze sitambula na notebook singa abantu abalala notebook ebeera mu mmotoka naye kano kaba mu nsawo yange. Kaaki dadi? My book for big doers. Kano akatabo kalimu edduwa zonna ez'osobola okusoma olunaku okalabye. Kaakati bwe kamala kalina w'owandiika ng'omwaka gutandika n'osaba Allah biwandyagadde by'omaze okwakiivinga by'owandiika awo n'ogamba nti ndi musanyufu ya Allah ndi musanyufu olw'ebyo by'ontuusizza by'onsobozesezza okukola. N'owandiika wano ya Allah nkusaba omwaka guno bwe guti ne bwe guti omwezi guno ya Allah nkusaba kino bw'omala byoachivinze n'obiteeka kuyambako okumanya nti wa plan yange nalina bino byatuukirira mu bino bwebiti Mungu ampadde bino n'omusiima byatakuwadde weerabidde nti nno amanya ga Mungu mwekali mu katabo mu notebook gonna 10 gonna 9 anti erimu lyeryo ly'omuyita nti Mungu. Kaakati zino zonna dduwa ddadi olabye lwaki muwalawo ntambula ne kano kuba otambula ne Katonda. Nkitegeera. So leero njagadde olabe ku muwalawo agenda okukugulira enkya tulina omulimu gw'okukola ssaawa 12 njagala obeere ng'otuuse ku Serena ewa David Lutalo. Ategedde olina okkeera tukole male nkusasule. Ate nze nkolera obwereere kimanyi ndi professional. Nsi ekimanyi. Nkwagalako bw'oba okola essaawa eba yakukola. Nze siriiko kukola. So enkyakeerako always nga bw'obeera smart as usual tukole tunnyuka ssaawa mmeka 7 ne bwe tumala kunnya tunanyuka 7 nanti bye tutaddewo tunnyuka abantu bwe bavugwa mu Serena ekiro aye ne tubijjawo ekiro 7 wadde omanyi nti omulimu guli awo kyensinza okutya mmere yaawo nga bagiseera emmere sente zenkusasula
kugule mmere nedda naye era osobola okuva wali nokkirira naye ate okukuba kummanyiira omukozi omukozesa ate tomugulira mmere ate omugamba naakuwa omusaala ng'ogenda olya ekanamu ate mubeere bantu abagitambula n'omulembe kati oyagala nkukozese nkugulira emmere y'okuserena jjukira toliweka onkozeserezaawa ku Serena kati oba oyagala kale nkozesezza mu kikoni tugule eya layisi oyagala kugulira emmere y'okuserena anti gye tukoledde kati ate bwe tuba gye tukoledde oyagala tukolerewa gwe wakyajinze ebbiiru ng'okyajinga zaawa mumanyi muli bameka abakozi nze saagala kumanya muwendo gw'abakozi mmanyi byange ate abalala nze nze kati bali simanyi byabwe nze neesabira byange please nze bali kiringa bw'onaaba olina gw'onaawe obukadde 3 kuba gwandi kati zaakulaludde omala ndabyo odishinga out ngo olina gwowadde ng'olinga muwadde kakati nze sifaayo oli omuwadde mmeka nze zenkoledde ezange ze mba nkola ki olina bw'omuwa obukadde 10 bwe mba nkoledde 200 nze gye mba njagala era n'emmere mba nze oli nsaba yange olabye ndishinga sente was dishing out nejjo bwe nabadde nejjo nasiibye enkola ekyo nga nsasula bantu kuba nkya tuba tulina okukola abantu b'osasula oyita bayite ndaba okuba masimu ndi mu kime sente zammwe anti mbagamba mujje mu kime sente omulimu ngwagala mu budde muleme gamba nti wano mu Uganda n'abakola mu 86 tebabasasulanga ate benda bakunguudo abeera enguudo bamala myezi 6 batediima tebabawugerako inshallah tujja kuba tulina ekintu kyetugulawo ekipya ddadi wabula ekintu kyetugenda okugulawo ekipya Najib mwina kubanga mwambadde uniform dadi ogenda kubeera supervisor ng'abantu nga bolaba kyentera okukola ennaku zino bannaye mukubire dadi era ababa baleese emirimu balina mirimu biki bemujagala kukola kino olaba bino ogenda ba busy kubanga tugenda kukomokolera mu garden tugenda kuba tukola mu studio nange nakoowa big garden bino tugenda kuba tukola mu studio kyakubiri ng'oli busy ng'olina mwana gwo monitoring nga wali kyekifumu kyekingi ate nina gwe ngenda okubeera supervisor we ng'ate namweta mwadda kakati ajja kumanya tebayita supervisor so Ali car rentals e Boston Massachusetts tukutumiddeko nnyo munnange oyo mugambe naye nk'oyo okutambuza ebigere ave mu ebyo ntibasiima talinga ajobera nti agira bugaali pangisa bugaali twamugamba aleete kuno emmotoka zebapangisiza kuno kati emikolo gye seba tayandibadde yapangisizza ezo balutalo bandibadde batambulira mwezi Ali naawe otusobedde bizinesi eotutta ebivulu biri eno abantu baagala ebintu ebiri gundi ebiri unique kuba ine emmotoka ziri unique nakulagala ku mmotoka za Ali sinenfa era last week lwenazzengu naleeta emmotoka wano eno buli nkola bivulu zapangisa buli nina kwenkima ku airport bano abayimbi n'abaana abaagala nze erina lina emyo okwogera eco okay eco Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Yali yo manya ga kisoga. Kile cha ICT mwacha kuchachi ngati che. Tine we mwene company iwe koba ECOP. Tiyali yo kumaina ga kisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye uchi. Nanti chemberere. Ikungaye twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo balwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabu kutuma sukali ate ojabu ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeera ezira 5 anga sigala kilo ya sukali omutigo sigala ne kibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala no muti gwa sukali ero komegereza ngo ize na sigala membo ko Daniel. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Bamasapa abagenda okwanjula kubanga motokozi waddeko ba America bokka ate ngero gibazikolera
olwaddeyo gye bazikolera ate ab'e Uganda obakoze otya muganda wange ali Carrentos abali mu America mmwe yabakolako ab'e Uganda be tuli mu mulajanya nabo abeere ng'akola ki akolako bazipangisenga abantu beeyagale naye so ali tukutumiddeko nnyo ndowooza Muzei omuwulidde complaint ye leetako emmotoka e Uganda kati bano abazungu eno ebbali abamarketinga ne buba busiye lewo bwani futuka butambuliramu tetwagala ezo nnene kati ali principal nnyo kyakubiri ali agalanya ebintu ebirungi kaakati ali kyemmanyi bw'ajja wano n'ateekawo emmotoka z'okupangisa agenda leeta ezo za Audi aleete ezo zijipu aleete Benz Cadillac Porsche zi Alfa Romeo ezo zonna zireete wano kaakati nga olina okuba otegedde nti wemajagala emmotoka ennungi ali Carrentos eye Uganda eri Nigeria kati mmwe abali mu America muba muzze eno nga munoonya ate era mufuna ebikabi ebimu bye mwandibadde nabyo eri olaba n'abaana bava mawanga malala n'ogaba naye mumpeeyo Jeep enkime mumpeeyo Range Rover enkime era no ali idea ya kojja Kagato simanyi bw'ogenda gikola naye ndabanga bali okulambula bajje n'abantu beeri kati bwe tumala okukola leero njagala oyogereko ne ali ndowooza tumukubireko tujja kulaba kuba alabika ali talina vidiyo gy'atalaba naye simanyi lwaki complaint yeyo tannagimpeereza n'agamba nyinza okuba ng'agamba ambuuza aŋŋamba yange ate otandika ntondo z'abantu nkugamba kubanze tadiringa nange buterevu ayinza okwebuuza nti yaŋŋamba ngaani tabiriimu ebyo wampisa ayina empisa kakati nze lwaki oziyita ntonda ate towaayiriza myaka okwo si kuwaayiriza nkugambye nti ayinza mu luzungu kozera okuba kiba kyangu maybe gamba yeebuuza nti who is telling me who is advising me wadde ne mu luzungu era nakyo tekikoze kakati oddamu kuntawanya tulinde lwanajja njogere naye ogenda kwogera naye kusimuliiro okay saagala kajja nto naggambye eddadi omuntu yenna naggamba abagagga tubakola ki tubabugiriza eyo principe mbu onoogikwata wali ogambye omukubira naye oza nali mukubidde kwange banaye kuzibu oba naye tumukubire naye tumukubire bwe tumala wano mukuwe so n'olw'ensonga eyo bo ababa Boss Beauty bakola ku nsusu ng'osobola bulungi nnyo okutambulako wabweru nga toyiyeeko makeup abasajja bano bakoowa makeup banaeka nti bategeeze abasajja baŋŋambye mugenda mu maka gaabwe alina essuukaazi enjeru ng'olina leeya zikyenda mu mwenda ku feesi eza makeup ne mugubya sinki zaabwe gendako omusajja ng'oli ku nakyo put on just a lip shiner noba lip balm oba ka lip balm oteekako kawanja katono ku liiso wano wansi oteekamu bupini bwe obuli simple ogende nina mukwano gwange boyfriend we yagenda alina makeup ka boyfriend we yamuoninga dda namugamba nina suuka zange enjeru I'm okay with you without makeup abambi yeekoze katadde kakakoyikoyi mukwano yamulabira ku myango namugamba buli kimu kinaabeko ate omala osimule ekiyigo kyange nati omuwala bw'anaabira mu kiyigo kyo mu makeup sooka otunuulire nankani ku tayirozi ebbali ku bisenge ayinza okuba akubyeko obuntu ne bubeeranga engo so n'olw'ensonga eyo okwewala ebyo genda basooke batereeze olususu ku Boss Beauty awo ku New Pioneer Mall ku level 4 ku room 106 bwe bamala otereeza osobola okugenda ewa boyfriend ng'oli ku nakyo tetutegeeza nti gendayo ng'owunya nakyo ng'oyambadde engoye eziyulise omuntu ali nakyo aba tawunya kubanga otateekwa kuwunya tateekwa kuva mu lusu osobola okugenda nga noyambala engoye ez'ennungi naye ogumeekaapo ogwo baagukooye ye kati nze nkulabikira bubi sinya kye neekubye banyiiza omuliro omuntu n'abanga anywedde soda ono waliwo ebisoda bye banywa n'okiba nekisigala ku lulimi babiyita bifanta sinnakyogera nze tomukubisa abasajja kale mirinda flute era oyogedde abasajja bajja asigalako ku lulimi ate kyagundi kale super deep abaana bamunuuna jaga tumirako blaza Akram awo wamandamanda express kago Turkey egamba atya munnange bagamba ojja kudda very soon I'm coming back to Turkey
Yes, because daddy alina byayagala. Yes. Alina suit gyayagala mugire ettaki ate taagala gitumya. Gyenje okubeeramu ku nankani yaffe. Ayagala injireete wano bwe tuba tuggulawo ekintu kyaffe kitugenda okuba nga tubawa. Ngenda kuba muntu wa masuuti. Agenda kuba mu masuuti. Kyayagala bintu bya saati zino zinnyumira nnyo naye. Zikunyumira nnyo naye ate bwe twongerako essuuti. Nja kuba musufu. Ati baweda nga bwe gyayogera sijeje ye ndabika bulungi. Alabika bulungi alina emyaka gye ng'afaanana nga bw'afaanana. Baayulika oyinza okulowooza nti ssanja lya munnankani mu biseera bya kyeya. Ntumiddeko nnyo bannaye waliwo omusirikale ali awo mukyala bamuyita Nakazibwe. Nakazibwe ku parliament awo. Abambi twagala okwebaza olw'omulimu omulungi gw'okolera eggwanga lyo n'empeereza gy'oweerezamu bannayuganda banno olw'okuba ku mulimu gw'ogwagala walayira. Weebale kwagala mulimu gwo nakubeera ng'ogukoze bulungi. Ng'ate okolera eggwanga ng'oli patriotic. Weebale kwogera bulungi na bannayuganda banno. N'okumanya nti bw'oyambala yunifoomu eyo tofuuka nsolo. Obeera ng'oboggola buboggozi. Weebale kuba muntu mulungi. Nakazibwe. Ku paalamenti. Tusaba buli omu alabye akantu kano akatememu. Akaweereze Nakazibwe. Afande Nakazibwe ku paalamenti nti tukwagala nnyo ffe nga ttiimu executive media. Ttiimu Kagato. Timu Sane Case. Timu Shamimu. Timu Zube. Tukwagala nnyo munnange tukwagalya ddala. Na buli afande yenna ali eyo nga waliwo bafande bange abangamba batumira. Waliwo era n'omulala era naye mukyala mwanvu bw'ati ali ku parliament awo ku mulyango naye era luli baali bancunya nga mati mumubuuze buuza wa gy'alaga. Bafande bange mwenna aba traffic waliwo abali ku Sapolo waliwo abali awo nga ku Grand Imperial mwenna bafaani nno ne luli bakutumira ne bagamba aliwo Muzei nange taata w'omuyisa bw'otyo ne baga taata wampaka n'omwana yazaala wampaka mpozi ateze kati bano bo mbakola ki mbakolimira abasimba patrulawo nga ku nkulungo ya Kabaka abali awo nkukolimira abasimba patrulawo tubakolimira ne mutandika okunyaga abantu okuva ku ssaawa nga 5 ekiro tubalaba awo nga ku KCCA awo ku Lubaga division we mwekweka ne munyaga buli kiramu mubeera ku mmotoka ezo tebagamba nti nno muyimiriza abantu mubabuuze pamiti omuntu ayinza okuba nga agenda kunywa n'asalawo pamiti agirekeeko olw'ensonga nti zigwa kuba si nyangu kufuna ate kyakubiri gwali ku patro si gwobuuza pamiti ababateeko okubuuza pamiti tubamanyi nabo n'olwekyo mweddeko abakuumirawo n'abasirikale ababbirawo ababooda awo ewandegeya ku bitaala nammwe abeeyita abasirikale baba muleeya ne muzikiza epikipiki z'abantu mujja kusuula omuntu nga temumutegedde ng'ali ku piki muzizikiza mujja kwereetera ebizibu naye tubagamba munnange nti abasirikale ba poliisi bwe baba batendeka tebabagamba nti oluyiga emmundu ne bagamba tambulako nti okwata piki kyetumanyi nti IGP ekyo bw'anaakiraba oba bw'anaakiwulira tujja kubanga kinaamusanyusa kiyinza okubayisa obubi ne mwekanga nga tebakyabakkiriza genda ku nguudo nga mulina kutambulira gye mutambulidde embeera eriwo. Kiki ndina Muzei Kagato tuli ku kamera naye tukubiranga atubanja kiki ndina Muzei Kagato wano n'omusajja omukulu yona yakalaba ka vidiyo ko aka comedy ng'oyimba nga oyinza okulowooza nti oli munuunemu ebyenda oli ayinza okulowooza nti ŋŋaŋa erina beebikira. Kiki kyali kikutuuseeko bro? Ndeetera ku kyokunywa gwe ayasama. Ndi muvubuka atuuka okuzaala nze ndi musajja mukulu ndeetera ekyokunywa ojje wano. Lwaki temuyina mpisa? Tabalina mpisa. So n'olw'ensonga eyo Manda Express kago nkutumiddeko nnyo sweetheart naye ka humidifier lwaki tokamperiza bwe basinaweza ssente akagira humidifier alina okumpereza humidifier gye nina otuteeka omanyi tugenda kuggulawo edduuka eryo nga gutandika bidinila tugenda digulawo officially ng'ekisibaawo kinaatera awo tujja kuba tuggulawo n'effutulu eribeera awo shukuru egenda kubeera awo tujja teekawo ka cocktail laba we nateeka tapes awo ati ze tujja okussa ne bino bigundi byagenda otukolera ono weekundi owa Atlantis Plasm Designs tukolereyo pagola kuli ku pagola wewuledde waliwo shade kakati kubulako obubuzi miki magulu nakwongerako obwongezi wano maaso akasana nobeera ng'obendinzeemu ina design gye najja ettaki gye njagala okola awo wabweru si amaanyi nnyo but I want you to do it outside there then kati njagala daddy akole gundi nga bwe njagala nkolera accountability ey'abantu owandika lisi y'abantu bwe yagala tuyite kwolwo olunaku
then womala okwo njagala yo ngenda omuntu agenda okugula alina okuba nga ali decent mu mbeera z'obuntu ayambala bulungi yagenda oddiggulawo ate onaggulawo ti edduuka lya mulimu hijab naye mulimu n'abatali basamu anti omuntu ayambala decently ogenda kuwandika lisiti era nja kuba lisiti jagalako abakyala babiri omusiraamu n'atali musiraamu okitegedde omusiraamu section ya hijab atali musiraamu agenda kugulawo section etali ya hijab naye era decent okitegedde so bagenda beerawo awo tufunewo ka cocktail kati ogenda kumpa lisiti ya mikwano gyaffe abalina okujjaawo mu kuggulawo ndowooza lisiti y'ebyokunywa n'ebyokulya njaga bateekamu ssente zange mulyeko kati bw'oba oggulawo dduuka liryo tewali ajja kuteekamu mulala era gw'olina okuteekamu lema ate tukisussa nze nina ebintu ebimu era tukyayagala naye nina abantu bensoberwa olaba omusajja oyo kiggundu toyinza kuwulira nga alina gwagamba nti gundi namuwadde kino haji hamu toyinza muwulira gundi namuwadde kino akuwa buwi n'omutima gumu naye nze munnange dadi kankubira ekintu kimu abantu beerabira dadi gwe bakyenjigiriza nonga mwana wange abantu beerabira okubajjukiza si musango kuba olaba ne British London Bungereza bweba ebawadde eddagala libeerako aided n'emmotoka baatuwa ekimotoka awo nga tuli wano ku nanka ku theatre wano nga kiriko nti provided under British aid nga bakiwandiika amanye emmotoka eyo lwakuba agivuga naye nze nagimuwa amu ekyo takikola akuwa buwi neki n'omutima gumu so njagala okutumirako abantu bangi nnyo naye ngani njagala kutumirako abakyala wano abeewadde ekitiibwa mu ggwanga wano baategeera position zaabwe ne beewa ekitiibwa kuviira ddala mu nnyambala ne mu njogera ne mu nneeyisa ne mu ntambula n'ebikolwa era eno ye lisiti yange ey'abakyala abeewadde ekitiibwa wano ngenda kubanga tubawa buli lunaku kale tujja bawangako be tubawadde nsiime y'abakyala 3 muba abeewadde ebitiibwa mu nnyambala mostly manye ennyambala etabuse nnyo ate nga bali mu positions ennungi bayina ssente naye nga bambala bulungi Hajat Farida Kibowa Chairperson National Women's Council omukyala Susan Makula Bujingo jamu bias yonna gy'omulinako osooka okkiriza ayambala bulungi tayambala bulungi simulabangako sitera mulaba saagala kuwaayira nedde kale ebbanga lyolabyeko ekifaananyi kye kyonna olabyeko ng'ayambadde bubi anti biri ebirala ŋŋambye leero nsiima nki osiima ki nyambala nga bali mu positions ennungi naye nga bambala bulungi ate nga ne ssente bazirina otegedde ojja kufa ennugu njagala okubeera nga mpa credit eri omukyala asembayo ow'okusatu ku lunaku olwaleero n'olunaku olulala lwenaaba nnonze onaalondanga babo nange nennonda abanga olunaku maliriza ababo okusiima omukyala ow'okusatu gwe bayita Shame Mayanja Shame Mayanja mu mbeera yonna mu buli kimu kyonna asigadde ayambala bulungi so abakyala abo abasatu gyendi mwebale kubeera nga mwambala bulungi however buli kimu musobola okukola buli kimu kyemala kuba tewali abafuga naye musigadde mwambala buki nkyaleeta lisiti neddadi ajja kuleeta lisiti eyange omukyala akulemberera ddala bukyantandika mba mu nsi bukyanatandika omulaba bamuyita mukyala Rosemary Seninde mukyala Rosemary Seninde Namutebi mwana wa Mamba yansanga nangamba nyumirwa nnyo byokola naye oyo omwana muwala Rosemary Seninde njagala okubeera nga nkutumirako yonna gy'oli
twebaza nnyo omulimu gw'okola omulungi. Omwana wa mamba kye kikulu. Ate nga bwali oba ali minisita oba ali waka oba ali ludda wa Rosemary toyinza talina ddoboozi asobola gamba ndi afusukako 0.0 dB tezisukkawo litamu awo. Omukyalo owokubiri ye mukyala Hajjati Saala Bumba. Mukyalo oyo okuva nga mukyala akyali muto ayambala decently n'ebiseera obyabeerawo bino ebya mini be bayambala engoye zibayitanga midi ezo ezikoma eyo. Olwaleero ayambala hijabu neyeebikkirira bw'ataba mu hijabu abeera mu gomesi owokubiri. Omukyalo owokusatu bamuyita Byantalo Zubedah. Oyo naye w'omusangira wonna abayambadde bulungi abeera ali decent saako n'okuba nti amanya nti kino kisaanira wano di naani gwoba okikola naye. Kale abakyala abo tukyaleeta buli wiiki. So n'olw'ensonga eyo olunaku olwayo lwakutaano mbeera ne Daddy Muzei Kagato abasinga bwe mwagala. Njagala okwebaza mwenna abawagidde bannaye Muzei Kagato. Njagala okwebaza abamusiimye omulimu omulungi gwakola nammwe abatannamusiima si kyampaka kubanga talina gwe yalayira nti banenze kusanyusa ono yadde okubeera nga mpeereza ono. So Daddy sofa njagala okwebaza ennyo. Job well done. Thank you very much. Yes. Abantu people are okay so far and appreciating. Yes. Yeah. So abantu basaba busabyo yongere kubawa nga togwa manyi. Nyaga basubiza mugomo nnyo. Fetumanyi n'okutiitiiramu ko naddala nze sitidde nereka ntyo naye akugamba nze mu byenjogera sirinamu nsobi yadde owayiriza. Siwaayira. So kati gwe kyoba omanya nalabako nze siriwa kusomako film. Siriwa film. Mpulira nga banange twagala okubategeeza mugende ku executive films. Daddy kayogedde ku film tetusobola kubeerabira bategeeza nti tuleeta ekipya ng'ekipya ekyo amaanyi gonna kuva mu ntandikwa tujja banyumiza olugendo amaanyi gonna bwembikoowa bwempaamu Daddy wabidduka wabinkasukira bwembimukasukira naye nga tekibategeeza nti tukoze omulimu gw'amaanyi ku talents empya era talent empya ezo tuziwadde bambi omukisa. Era njagala okwebaza Muzei Kagato nti newembadde nvangako abaddengawo welcomings abaana bano betugenda okuleeta ku screen nga ababe abakuttenga abaali babaddeko nga balina kye bamanyi ate nga tebalina kye bamanyi tabadiisinze ng'abalala be naleetako bwe babadiisinga. He has been a good father, a good parent to them. So bambi bwe tubateeka ku screen okujja okutandika muba welcoming bulungi. Bagenda kubeera ku executive films si media. Executive media ya journalism. Executive films egenda kubeera ya series zaffe. Tugenda kubawa okuva we tugambye nti kati tubawadde crossroads tugitadde bweggwa nga tubawa endala. Bano abatudde wano ababiri bonna ba writer. Tugenda kubawa nga seri, tugenda bawa nga comedy. Nga mmwe mugamba nti bannange kati lwe mugenda otegeera nti bulijjo abantu abazannye Kampala bakola ki? Weebali. Ate nti si bwe mulowooza nti bulijjo be babeerawo ti be bazannyi bokka. Abazannyi babeerawo and you can produce more. Ate Daddy weebale kukkiriza ku producinga baana balana kubawa chance. Kuba nali manyi ogenda kuŋŋamba abaana bagenda tumenya mwana wange baveeko. Wagamba kale negamba Daddy kati madde naka meeting kenziro kamu wano. Tukoze tutya abaana bano nga bazze no nga sisina buzibu. Kamba beeremu. Abaana bali appreciative nnyo. Nange njaga kubeera nga bali by the end of this year we have end of party with our team. Abaana bakubuulire engeri gye bali abasiimu gy'oli. So n'olw'ensonga eyo bannange njagala okubategeeza executive films YouTube kwe kugenda okubeera waaka waffe oweeno mu acting. Era kimanyi nti bwe munamalanga okusiima nga mulaba tubikoze bulungi nga musobola otugamba nti kati mubireete mu theatre tusasule kasente ate mubeerenga muzaayo nammwe ba sponsors mwenna abandyagadde okubeera nga musponsoringa series zino oba films zetugenda okuba nga tuteekako executive films mubeerenga ate mujja bambi bwe mutusupportinga ne mutuwayo akasente ate ne baana abasobola okuddayo eka n'okussaamu amaanyi kye tuyita omuntu okubeera nga bamukola ki
bamuwadde nankani because bagiyita kyeye omwana okubaayo koko omuwadde motivation. Bale tujjawo eri enkola egamba nti ati tebasasula no temuli ssente abo muna supportinga ne mulaba views ne zibanga nnyingi tujja kubeera nga abaana tubawaayo akantu akagenda mu nsawo so tulina editor Najibu editor waffe naye omwana atufuukidde ekizibu anti tutandika dinda Dadi mukama saasira ekintu kino kye tuli bwe mukubala ekya next Najibu ogenda tutegeera nti olina bakama Najibu obeere ne supervisor basaba crossroad obaweeyo ne bwe ziba teasers Najibu oganidde waka simanya amulya oba ambulya kiyinza n'okuba nga kimutunda awalala nyiza kikuba kiwoovu totawaana n'oyo omugamba kati wobadde omujja aweddewo kati genda ate aba akyamutundawo layitayo mukamaawo so n'olw'ensonga eyo nakola okuta ntubeera wano byafaayo bannange dadi ojjukidde nzijukira mbarara nagenza okuvugira Simba Battalion ajja tuleetera ebizibu Simba Battalion bwe nakireeta ogenza okutya kyova olaba buli muntu agamba nti manye ebintu naye ebyokwogerako bingi byolina ebyokwogerako tugenda kyusaamu Simba Battalion bwekyali bwe bali bakiyita Simba Battalion nga bwe banagamba nti eno bagiyita Igo eno gundi kati ezo gaali manya g'amabaraks ngaeyo eyawano bagiyita nga para eya Lubiri nga bombo bagiyita Malire Mechanized Regiment nga Simba yegindi yeyembarara nga Igo yeyawali egindi ekasijjagirwa kati amabaraks Gaddafi Gaddison yeyatya so embazi ya Simba Battalion nkyamala kugyeditinga kubanga agenda bijjamu tuleme kubanga ate naffe abantu abamu mwesittala nnyo so n'olw'ensonga eyo Simba Battalion egenda kuba ya Lwakutaano olujja ya Lwakutaano olujja kansubire ekyo mukitegedde bulungi saagala ebyo so dadi njagala ompe ebyafaayo by'omuzikiti gwa Old Kampala abantu bagamba nti omuzikiti ogwo gwazimbibwa ku mulembe guno baani abagamba bafirimu nakugamba nti saagala bintu bya firimu naawe nze nandirowoozeza nti twandibadde tukola ebintu abantu baleme kunnyiigira nti ate ennyumba balowooza ndi nze ennyumba so nga gunkola ki omprovokinga omuzikiti gwa Old Kampala Supreme Council omuzikiti okubeera Old Kampala tegwasookera eyo twasookera kubeera nga guli wano woolaba wano nga ku Martin Road watandikira Martin Road okuva ku paaka empya watandikira awo abayindi bwe omuzikiti ogwo waliwo n'eddwaliro okuva edda nedda yali Uganda Muslim Supreme Council yali awo nga n'eddwaliro ya Uganda Muslim Supreme Council liri awo kati abayindi ne babaddiza ebintu byabwe kitegeera naye abayindi awo ne tusigala nga tukozesaawo nga Uganda Muslim Supreme Council naye ku mulembe gwa Amini yali 1972 ennaku z'omwezi sikyazijjukira bulungi Amini yakola mawuledi nga yakusonderamu ssente okwasonderwa ssente ez'okuzimba omuzikiti omupya ng'olwo awadde Uganda Muslim Supreme Council akasozi ke bayita Mpala akakali Old Kampala awali Fort Lugard we yalinga awalinga ennyumba ya Kapere Lugard walonga Amini awaddewo Uganda Muslim Supreme Council ne batandika okusonda ssente ez'okuzimba omuzikiti mu 1972 bakola mawuledi eyo yali wano ku Kampala Road we bagiteeka nga tutandikira ku Radio 1 awali Radio 1 awo wonna kubo baaliziba nekiba kidaala kya mawuledi ate olaba ne bwoba ogenda ku State House amakubo mazibe gali mu geeti batwalinga bakoze kanivu okutuukira ddala ku kkubo erigenda eryambuka ku Central Police oba edda awalinga Mexico Hotel oba yali City Center Restaurant awo awali kati Pioneer Mall Building weeri kati
okkomaawo eyo na City Square yonna mawulidi yali awo sente nenkulabira sente yasondebwa olwo yali kabaka wa Saudi Arabia by then yali ayitibwa Abdulaziz I think yali King Faisal yali kabaka Faisal n'atuwa sente ez'okuzimba omuzikiti ne zibula kirabika zaabula ne bagutandika bwe bagutandika ne gugira ne basalawo mu kugutandika bwe gutyo tewali kyakyukako ye pulaani ey'omuzikiti ogwatandikibwa era baali bagukoze gulina tawa oba omunaala nga muwanvu nnyo naye ng'omunaala gwakyama era gubaddewo ebbanga lyonna ng'omunaala gwakyama naye nga teguyingirwanga nga tukyakozesa Old Kampala baali bayita Uganda Muslim Supreme Council Headquarters oluvannyuma ennyo President Museveni bw'ajja wano n'akyaza Gaddafi wano Gaddafi n'agamba nti omuzikiti ogwo teguggwanga kuba naye yajjako wano nga teguggwanga Gaddafi olunaku lwasooka okujja nali ntegeera si lwasooka okujja mu mwaka ki Museveni ng'afuga wali otegeera lwasooka okujja sekyo si gwasooka okujja Gaddafi yali mukwano gwa gundi okuva edda nga kyemuzijjukira yajjako wano kukano muwama Gaddafi ku mulembe gwa kuba nzijjukira we yali ajja essomero lyaffe ku Salafu baatufunira takisi ne tugenda Entebbe ku kisaawe okukola ki okumwaniriza amasomero g'obusiraamu agasinga gagenda Entebbe ne baba wa bendera agundi erimu green ne red bubendera n'ebifaananyi ne twekubya ebifaananyi ne tugenda olwo tulaba toyi eziflashing kakati Gaddafi yali yajjako wano omuzikiti ogwo yali ayagala yalina naye sente ze yawaayo naye tezaali nnyingi yawaayo sente guzimbibwe bwaziwaayo era ne batazikozesa bulungi era ne zibula nga bw'omanya ebyawano olwani mufuti oba yali Kamulegeya oba yali budala zaake ndowooza todda mu ndowooza bajja kukukubira nedda anti kakati aweze kyenva olaba nti sijja kugamba naye nkugamba nti bwaliwo ebiseera ebyo abaali mu nankani awo baali batambuliramu bamaseeka abanene betwali tulina bebeera Bakamulegeya babudala zaake bakakooza nga be bakirimu ne batambula ne gugaana okuggwa sente ne zibula boba zinoonya zirwa nga ne akawunti kwe ziri bazirabako sente awo bwe watyo ate ababaddewo beebo kakati ate ono ye mupya nnyo ku bano abadala abaaliwo ye mupya ku bakakooza naye singa kakooza yali awo singa owulira embaga abatamutegeera beetya abo nga bakwataganyeko bwe babeera ne Kamulegeya kyebaagala kyebakola mu butonde bamanye ebyobufuzi nga bba abantu ate bategeera ekiyitibwa finance ate bategeera ekiyitibwa gama tukuyite spending bamanyi kye bayita spending Gaddafi agenda okudda wano ku mulembe gwa Museveni nga omuzikiti teguzimbwanga ng'abuuza nti omuzikiti nti bwali guwedde nti ate sente zina n'atuwa sente omuzikiti guzimbibwe simanyi gwe yazikwasa sijja kugamba nti zaali sente bwe ziti naye nga zo yazikola ki wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka togamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sala zino sente zepa Jaliya nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jaliya Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Drogheda.
Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 97885227 Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. Tegwazimbibwa. Gwe manyi Uganda yafeze wane mirundi ku mulembe gwa Museveni yakaje mirundi ebiri. Tomanyi ndi ogusemiyo gwagamba nti kakati sente njagala mumpe kampuni ezimbe nze njisasule. Nga ziri ze yawaayo nga balyandye. Era bwe yakyogera abasajja ne balyoka batandika ne bamenya abaroko netandika okumenya neguzimba okumenya ekitundu ekyali kijiribwo nezimba netereza nemala n'alyoka Gaddafi. Bali bayino gutuma kubanga yabona yakoowa. Abantu baali bazanyisa omusajja oyo mukwano gwe yamuleeta ngono yamuwane ku bajaasi bajje wano balwanirewo mu lutalo lwa 79. Gaddafi yawaamini abajaasi bakuba bali bakuba bali abawano bakuba bali abajaasi ba Libya babaleeta wano mu 1978 bayamba amini nga bano aba Uganda National Liberation Front basibye ekyonga Abalibya ne bajja wano naye omanyi okulwanira gy'otamanyi n'olulimi lw'otamanyi ani onaayogera lulimi ki emmundu nebakeeta bwe yatandika obbakeeta emmundu baamanyira kulwanira mu malungu babaleese mu bibira na muddo nansiko nga babuuza Gaddafi Libya badduka ng'emmundu etabuse olaba bawano be baali bagidduka bennyini nga bazisuula n'akugamba nti olinayo ekisaati ekikadde okimpe adduke ajjemu bino ebyambalo nze bituva bino nja bikulekera mbikuwe ng'emmundu etokota fe waliwo eyajja nga tulikireka n'agamba nti najja nga kwekukuma ne tumutya ne tugamba leete emmundu n'agituwa ne tugitereka ne tumuwa ebigoye bye yayambala naye ku makya bwe aba agenda n'agamba nti nze kati ngenze ne tugamba nti ssebo ebintu byo bino bitwala tya mwaŋŋambye nti ne tugamba ssebo genda n'ekinanka kyo fe engoye tuzikuwadde gwe genda ne badduka nga beeyambula ne bagenda olutalo nga lubadde lutabuse abasinga obungi abajaasi basuule abalusaba batalubeeranga muuko nze nina omukisa nakalaba entalo eziwerako nze siryoya era amagezi genyinza okukuwa ggwe omuvubuka asaba olutalo oba olutalo luba lubeewo tolusaba kale saba enkyukakyuka endala yonna naye tosaba olutalo teriyo wantu wabeera lutalo kati gwe lowoozaamu olwaleero abasajja bakyakutwala kirinnya mutikka nga bakuwoleza twarwana kati omulala bwalijja nerumala lugira era nemudda twarwana emyaka emirala 4 akuwoleza twarwana omusajja atandika okugamba nti twarwana nga wa myaka 23 naweza 5 mu 5 akugamba twarwana n'omubuuza nti naye otugamba waliwo abalwanyi nga bo bagenze ne bakola bino mwaliyo nga tulwana mwali mwebase kati toyoya lutwalo luleke lujja kubonyabonya okosebwa emirundi 3 olutalo tosobola kumanya kinaabaawo leero oba enkya mutandika ku ssaawa 3 ku makya nga muli bulungi zigenda okuwera ssaawa 3 n'eddakiika 45 nga tomanyi maama wo gyali tomanyi baana bo gye bali emmundu esekaawo n'ofubutuka n'ojjukira abaana singa etandika okuseka ng'oli wano ogenda n'obapiikinga ku ssomero gwe nga bakugamba nti buli asala kaleerwe amasasi ge gayitingana gokka tolina bw'oyitawo kuyitawo ng'ate naawe ogalaba ne bagamba nti leero baseewo gakakubawo batono baliwo 17 ogenda n'ogyayo abaana mwe mulowooza nti abaana abaalekebwanga mu bitundu babalekangayo kyeyagalire ate naye omusajja naye n'adduka gyagenza ate bamumanyi tewali ki kati ate n'agwa mu basirikale abaliyo nga bakugamba nga tetukumanyi mu area naawe nako nekyo nekikubeerera ekizibu so olutalo si ekintu ekyandibadde ekintu okwagalwa mu lutalo mukweka enjala muba mukweka zaaki neki nno balinamu we bagambira nti amasasi gaba gavuga bagamba mukweka enjala si kweka njala na okweka enjala baba bategeeza kulwana kuba teriyo alwana ng'alwanaje mbuno enjala zo bwe zibanga kati nga bulawe tukoze wetuti nga amasasi gavuga likwata ani yakulimba ebyo bijjawa mufiremu komaani kati kyogamba nti abasirikale bo enjala bamala zisalako
waliwo emundu gy'oyinza okuba ng'olinga mugenge balenga nti emundu ogikubisanga lobwoti enjala ziba tezirabika tebakukuba anti mwe ekibatta kyekyo nze kye nabagamba nti abaana abaazaalibwa naddala okuva mu 1986 okudda waggulu muli babisi babagamba ekintu olw'okubanga we mutandikidde ne baba oli n'ababuulira ekintu eky'okubatiisa obutabaako ku challenging yakola ki olw'okubanga babagamba baba tebagala mu challenging so ebyo tebiriiyo bye babagamba kakati wano mu Kampala okuva ewammwe gy'osula osanga ensuku mmeka kwegamba bwe lujja abantu tebalyekweka buli omu weewogoma w'olowooza nti onaawonerawo ate abantu abasinga okuwaga abantu nti olutalo lubeerewo nga lwatandise bo toyinza kuddamu balaba paka nga bamaze kulaba nti emirembe gizzeewo mwabanaku mmwe mubeere eno nga mubonaabona kyokka babapikaapika abapika gwe kakati nyinza okugamba nti emyaka gye bamala mu nsiko baliidazi babalabanga buli lunaku oba bwe bajja kabine gye basoose okulangirira oba wagirabanga buli lunaku mu lutalo kubanga nze omuntu omukulu gwe njogerako naye yalaba olutalo agamba mukyali abazaagala nze sigamba nti abantu bagabe bati mukyali baana bato ne bye mwogera temubitegeera aga musabe emirembe ekikulu mu byonna nze ŋŋamba gundi transformation oba transition ebe ya mirembe buli transition ejja ebeere ki naye nze ndumanyi kuba sirumu nzimanyi ndabye ennyingi olwa 66 naliwo olwatwala Muteesa Muteesa tu naye olwo olwekyaluliko ekirungi ate ekyali ekibi ennyo nti lwataayiza bali enclosed olutalo terwagenda bbali eno nga bw'olaba olubiri olwo n'ekikomera ekiruliko olutalo mwe lwali okuva ekiro kyonna paka ku makya emisana yonna enkuba n'etonnya yasula etonnya n'esiibanga etonnya nga enjoka zitutokota naye ng'abantu bagamba nti tugenda kulwanira kabaka waffe bava gye bava wanawa abo nabo kye baatuukako bali kinyumya tebagenda tekuliiko batono abakyaliwo abagamba tugenda kulwanira kabaka waffe kuba be bantu abaali mu myaka 5 by then 5 45 mu Uganda va ku bino embeera eno eriwo kati okuva edda nedda nga naddala Buganda nga Buganda kyova olaba buli muntu abantu bangi nnyo bajja kusigala nga Buganda bagirinako biasness nga Buganda yonna olunaku emanya amawulire agafudde ewa kabaka mu budde bwabanga bwebutinga Matalisi yazzeeyo bwaba yavudde wammwe egindi kyotera egindi eserinnya nga yatuuse edda ewa Pokino omubuulira nti kiri mulaala egindi kabaka Obuganda buladde Matalisi ng'avuga eggaali n'ava e Masaka n'ajja e Kampala ku gundi e Bulanga okumanya amawulire kati nga ow'eggombolola ow'essaza lyewammwe alindidde awo bw'ati ewa Matalisi avaawa nga n'eggombolola anti ng'ow'eggombolola bamutuma ku ssaza tugenda olinde Matalisi bwadde atulibulire gajja ewa Ssaabasajja n'ow'omuluka ng'alindidde ku ggombolola anti byaleeta amawulire n'agatuuse ewowe ku ssaza n'abuulira ow'eggombolola nga birina hayirake mwe bitambulira paka ku muntu asembayo bonna nga buli lunaku bategeera ebifuddeyo era naye emundu yali yetokota mu lubiri ne bw'obeera oli Bugerere ng'ogiwulira n'ow'e Masaka yagiwulira ng'eduduma gwe tosaaganga na kusaaga ng'eduduma abajja ne bajja bagenda kulwanira kabaka waffe badda tekuliiko alina kanzu bajjira mu makanzu baddanga bonna amavivi tekuli alina nnyama banuubuse ne jjajja yalimu bajjajja bange be bamu ku baalimu bwe bagenza omulwanirira naye bayinza obutakiddamu ne gye bali emagombe ne gye bali emagombe tebagenda kiddamu badda tekuli alina nnyama nga tekuliiko alina nga bawoza gunsinze nga badda tekukyali alina nnyama ku nkokola kuba ate baali babagamba nti emmundu bwe beevuganga mugwa ku ttaka naye baanuubuka bonna
Anti omugaso gw'okugwa ku ttaka ng'essasi livuga teriyo ssasi litambulira ku fuuti wansi bweziti oli akuba ayimiridde teriyo bw'akuba essasi likuba liyimuka bw'atunuze wansi liyingira mu ttaka ate lisobola okutambula kati oli bw'oba ogudde wansi bw'oba oyimiridde mu mita za 30 oba 5 okuva waali bw'alikuba likukuba naye ate bw'oba oli ku ttaka terisobola kukola ki kiba kamu ku ngeri y'okuba nti weewonyaamu abandi kufudde tageti yaabwe ng'otambula nze saabiriimu ndeka nze ekyo ky'okuva dda nali butiitizi tolaba bino ebya 82 okugenda naye yali bandi wagon bandi wagon yatwala mu bintu ebyo otherwise sandi bibaddemu byonna mubikole nga mubikola mutegeere nti embeera bwetyo bwebanga yabize etabuka kakati reality kakati gwe lebayo twaliko wano mu 1900 yali 1200 mwemeka abantu lwakyanka kabaka olwo yagenda ku Bugerere walaba embeera eyo kati eyo embeera olwo terwali lutalo that was a demonstration bwebanga yali demonstration naye kakati ate olutalo nga buli gwolaba kati nga walabanga nga bakuba ku nnyama bweruba lutalo baba bakuba ku nnyama omanyi mu Lwebugere mamange yali agenda kufa ava okukola ave Makerere ayambuka atuuka we Kasubi ng'amasasi omuvubuka era muyitako bati ne bali mukuba baba bakuba omwawo olutalo baba bakuba bangi kakati ate nga bw'oyita ne kuba jasi be bakubye kuba olutalo ate basinga kuba bajasi kati ne bayo ab'ekyayi baba takyayagala kuwulira nti tuli mu nnaku mmwe muli eno musanyuka eri babwe nabo gye bali nga bw'olaba ennaku zino abasirikale tolaba yo abasirikale abakuba bannaabwe kakati olutalo kyekintu ekivaamu ebintu ebyabulabe ebyobwereere kuba teriyo abafuga abanyumba kati lowoozamu bakubira ennyumba nga gwe tolina mu ebyo ne bakubira ebintu byo era kyova olaba nze sinyumirwa nnyo muntu kulemesa kintu kyo kyekiri kyengamba transition eno singa eba esobola okubeera ennungi nze twandibadde tukola ekyo nekibeera kityo ate n'abantu omanyi kintiisa olutalo nti lugendo bwe lubeerawo abantu abajjawo batobamanyi kuba kakati abaliwo wano tetwabamanya ebiddirira byonna biba bivudde omwo tomanya bantu oli bw'anajja anaafuuka ki kati walaba luli mu parliament walaba luli kati weebuuze okufutiza oli lwakusatu oli naafutiza munne agakoni kakati bw'aba yalina mundu yali atta bameka oyo yafutiza bw'ati ebikonde ng'ate akuba wa ludda lwe naye era dadi bannange buli muntu provoking omuntu ng'omanyi waya z'omuntu wezikoma abantu bane bakoowu anti kati kyenkugamba nti bwe luba lutalo oyo n'aba ng'atambula n'asanga omuntu n'alonda emmundu nga waliwo eyamuli provoking edda kiki ekiddako kiviirako n'abantu mpozi n'okulowooza nti abantu ab'eggwanga gundi bakola bati abantu olutalo lubi nti luleetera abantu okulaba gwe oli bw'akola ekintu olowooza nti akikoze on behalf of that tribe abantu abasinga bakola kakati webuuliza nti bano baba bagamba nti gundi ne gundi baatutama muba mwabafuniramuwo obulabe bwabwe we mugambira nti bano baatutama oli wabagamba nti mumwantama mmwe nobuuza naye twabakola ki lwaki bwe nga mulina obwetaavu bwe muba nabwo bwe mutwagala ate ne tubatama nga waliwo kyetugamba nti twagala gundi nga wabeerawo imbalance bw'oyogerako gwe oba ososodde why kati eyo yembeera kyeva ngamba nti Katonda yalibadde atusaasira emirembe negibukala kyetuyita tranquility ndowooza kyekigambo ekituufu eba ekyokukozesa wamagundi prevailing naye walabako ne mu 10 era yali 2020 mugumu oba 2020 lockdown biri abiri mugumu yali sigamba ya lockdown mwalimu okusiba basiba empologoma y'emagere so embeera nga amasasi gavuga buli kaseera kati embeera eyo bamale saabana babenga abantu awunakivorodi yenzukire nnyo zitundu yakiseka wonna kati embeera bwetyo olutalo olwo luba luweze ako luba luwedde n'okwo nga buli omwagamba ndi lwawedde
embeera yeeyo naye eri embeera waliwo nga buli kaseera oli wano waliwo ebikompolo ebigwa wali sero zizigwa wali zino zigwa eno amasasi gavuga egini bagamba nti walino ekizimbe gundi bakikubye gwe lowoozaamu eyalese ekizimbe nga UDM house nga wakireseewo nodda nga bakikubye edda kiri ku ttaka kati nze nali nvudde mu kibuga nga ngenze ekireka waliyo kakwano kange by then akawala mwala oyo simanyi namugonyumiza mwala oyo nga mukwano gwange ono kati so mukyala mukulu Kisawuzi Saara kati nga gwe ngenze okulabako ngenda okudda nga awo awali Pioneer wabadde parking ya Pioneer nga ekizimbe ekyabaddewo bakikubi bakiyitanga Mexico Hotel bakikubiddwa mu 79 nga na wana Saara yali mukwano gwange nga kati bwolaba bwe tuli ne ba feeyi baani bwe tutyo nga mukwano gwange yennyini naye nga mbantuuka ewaabwe mu lujja bweri nezivuga ate nga taata we tawena toyinza kukyama yaate noddayo nenfubutuka nenziruka nengende wasenga wange ali kirekawo mukyala kasi mu lutaaya nenziruka gye nnadda kati nagenda okudda nga gundi bagikubye eyo Mexico Hotel nga bakubye ne gundi eyo ekizimbe kyali wano Kampala Road awali Mapeera nga nabo bakikubye nga bakubye ne President's Office yalinga awali King Fahad Plaza walinga President's Office eyamini yali awo nga bagikubye nayo ningamba ndi kino si kyakusanga nga buli wobeera bwova wano bagamba nti ate ekiri wali ate ekiri eri nti kizimbe gundi bakikubye wano bakubye twatukaisera nga ekibuga ebisimbe ebisinga mu kibuga babikubye ebyo byonna mu Kiyembe wali wasigadde waawo Platinum House ye yaliwo Barclays Bank kati Abusa yasigalawo ekizimbe kyayitibwanga East African Commercial School kyali waawo wali Muzei Plaza kyasigalawo naye kyaliko Egesa and Company kyali kyakubwawo n'ekizimbe ekyo kiriko Tourist Hotel kyasigalawo waliwo ebizimbe bingi nnyo ebyakubwawo so olutalo tolwesabira si lulungi era abalwagala kyandibadde kirungi luyinza okuba nga olwagala with the purpose gwe olina bw'okirowooza kuba tolulabangako naye ojja kubanga bali abajja okulwanirira oyinza okubeera nga Abalibya bwe bajja wano okulwana Amin dada Libya Gaddafi nga bye batandise nga nayo gye balagati kati nga kyekintu kyoyinza okutegeera bwe boogera so Allah yanditasiza embeera ensonga eyo ndakolokya nawe tibenetisagala kuva wano dadi nga tetwogedde ku bantu bannange sitegeera eyo gundi oba nze atabitegeera naye abakazi bano be bakuba empiso ku mbuto mumujjamu masavu bakuba emirawo wadalabye omuntu nga akuluba ati ngalinga akanda chapati omulala nabulabye afumita abalina allergy nga bafumita empiso muno bwati muno oba balina ki akupankisha ndo oba bye biki ebyo ze sibitegeera anti kati nze ntya simanyi oba gwe walabye bakupankisha wali mu China bano balala nze nabalabye nga bazifumise namu bazirekamu bati babufumita muno bati nga babulekamu nengamba nti simanyi oba ministry ebyobulamu aboya bakkiriza ministry ya health eyingire bwetayingire mu bintu ebyo bizowa ne bigenda okuaffecting abana Uganda ate naddala abakazi olwa bandu wagoni n'okubeera nga abantu abamu bagufudde mugano nga ye mwafunira ssente abantu lwakuba enguzi ebyuma waliwo simanyi president agezezzaako ku kintu ky'okwogera ekyenguzi nawe ekyosaagala kitunuza mu president anti kyengamba agezezzaako kyogera ko simanyi tebamutikka buli mugugu lwaki gwe bakwata ng'agiridde tebamuwa punishment anti kati president ekikulu byonna nti yetawa bibonerezo ku muntu akoze omusango kati abalamuzi be batwalira abalidde enguzi what's your role kubanga waliwo ebintu ebyetaaga okuggalwa nina ekintu kyenalabye ate natidde neŋŋamba nti omwana wange n'amala ŋŋamba ninagenzeko mu bintu ebyo oyo ye nange yali mendegera kati nange kooti lweri namulire gwange nti lwaki wakubye omwana ng'agenze eno babadde bagalamizza omuntu oba bamutaddeko biki nga bakolezezza omuliro bamukolezezzaako omuliro nga bamukolezaako omuliro bwe bati oba babi ekyo kye bakola ki njenga naye ali mugundi eyo mu therapy zaabwe ezo zebakozesa nga bakolezezza omuliro olwokuba tetubimanyi nalabye omukazi nga bamusukuma nga abasukuma chapati gye bataddemu gye bakozeseza eŋŋaano eŋŋumu ennyo nga bamuli bubi nno ng'ate n'omukazi agumye alowooza nti ebbuto lwe lijja okuvaako
ne bamukubamu n'ebiyiso anti amasavu gakisobola okuyita mu mpiso baganuunira mu mpiso yengeri gye bagakendeezaamu abantu abamu bandibadde nga ebintu bye babitunulamu tuyinza okufuna obuzibu ne bubeera obuzibu ekizibu wano nze ngamba nti operation yonna enaaziiza ekintu esobola okukostinga ssente entono naye ate ekiwendo kyonna kye muliteekawo nti kujjanjaba abantu baali affected olw'obuzibu obwaleetebwa kiyinza okutwala ssente nnyingi okuva mu gavumenti. Therefore, prevention is better than cure. Awo yandibadde nga akolako ekintu twagale tukateekeyo abakazi mwagadde nnyo obulungi simanyi ani yabubatuma yabubatuma obulungi tubadde tubasaba mu mugambe nti tebufunise bulungi tugira tugenda n'obubi bwe tulina ate oyo akwagala yagala obeere mulungi nnyo bw'aba tasobola kukwagalirawo wooli mugamba agira akuleka waliwo abagala babi bannaabwe bajja kukwagalirawo yawo mu bubi bw'oliko tonoonya bintu binaakuleetera bulwadde bw'otajja kuddamu. Waliwo omuntu eyali anoonya ennyindo ensongovu mwalaba we yakaddiyira ennyindo bwe yali efuuse. Mulabye abaana ababadde baagala obususu obulungi okubeera ne skin glowing naki nga mu kifo ky'okwesiga ekizigo n'agwa mu pipa yennyini mwe babikolera. Era gundi mugiraba intani mulaba ekivaamu nti atuuka okuba ng'alina bikuyira ate yali ayagala obweru nga bifuuse biddugavu atandise kubeerako na mmembe. Muleme kubuukira nnyo muleme kunaayiza bintu ebimu bijja kubaleetera obuzibu ng'ate tokyasobola kubwejjako oba kubuwonya. Embeera bwetyo bweri tubakibagambyeko abanyize ffe tetubalinaako buzibu. Ebintu bino bye tuba twogera bannange bwe tuba tubyogedde oyo abitemaatema ye n'akolamu ebibye biba bibye nga ye ffe tebiba byaffe tetulina gwe tuba tukola kuvvoola tetulina gwe tukolera nti tumuvuma oba kumulengeza wabula tuba tukola olw'okuba nti eggwanga ng'eggwanga lituluma era twandyagadde nti bye tulowooza nti oba oli awo bye tuba twogedde singa tubiteeka mu nkola nti enkola eggwanga liyinza okugenda mu maaso nga ffenna tulyeyagaliramu awataliiwo okugamba nti ono ye gundi oba oli ye gundi. Empozi gwe anaabayagadde abantu nze saagala sijja kukkiriza ate basajja sigamba nti njagala obeere ng'oli omwana w'eggine nedda wabula nze njagala amakaago gatambule ng'omukazi aleme kugenda kuwunyerera kweri musajja w'eggine nti ngendeko ewagundi gwe baagambye gwe nga naawe osobola okuyimirirawo nga omukyala asobola omuyimiriza oleme kufuuka mboozi nja kubanga nsobola okuba nti otereera amakani gatambula bulungi ng'omukyala wo tagamba nti abalize ate naawe oleme kwenyooma n'okubulwa emirembe oba okutuuka okugenda mu depression nga ogamba nzireeko ate omukazi aŋŋambe nti yanninze eri mu kisenge ojja kuba essimu 0752 432 0752 432 nkuzze bupya bagambe nti naye gundi oyo aliko embooko mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.